Dr. Rosemary Namayanja orukura byokusherura obushadisho bw'ekigombe kya National Resistance Movement abugina abebembezi b'ekigombe omu district ya Kikube okutandika kuteera kampeni y'omuntu obubahire bendera aha shaha y'aha Muheru Padde Kisembo omu kugarukamu akaruru ka chairman wa district. As we speak now, bannaffe ba candidates abalala omuli ne Mukulu Philip bagenda mu tribunal eya Electoral Commission ne bateekayo okwemulugunya era ng'okwemulugunya nyinza obutabigenda munnyo kubanga engeri gye siri lawyer ne maate kwogera already bye baliko bye bakola naye kyenjagadde okubategeeza bassebo ne bannyabo nti tribunal yawulidde okwemulugunya kwabwe era egenda kuwuliriza okwewolereza kw'aba candidates bonna kubanga ono yekka si gwe baloopa ono ne baloopa owa Nuupu ne baloopa oba n'abalala nabo ne baloopa ndooza emisango giriyo nga 7 yabiteeka enyuma nyagamba hati omugisha nigwo guno ekitebe kyaitu kina kusigala hamulamwa kandi tugenda omaiso. We are not short of materials, we are not short of intellectuals in our party. Ebyano biruho owabyera sinjira akaruru k'ebendera Philip Mbabazi akatwara okwetombyita ko mu kakiiko k'ebyobururu ari kushaba nkashazemu abahandikirwe bagaruke mu kuhandika busi nga Electoral Commission tennayimiriza kugenda mu maaso na kalulu kubanga senge batenge ewuliriza ebintu bino yandibadde egamba nti kale eby'ekikube bisooke biyimirire tumale okuwulira emisango. That would be a different thing. N'olwekyo tennayimiriza kugenda maaso na campaign. Nkwenda kweraganiza tinja kuswaza presidenti kandi tinja kuswaza pati yange. Dr. Namayanja nagira ngu nk'ekigombe nibenda obusinguzi bw'omuntu obubahire bendera ahabw'okuba obwire buhwireyo. But the truth of the matter is akalulu kagenda kulondebwa ngenda kuza omwezi 18 kati bwe kaba nga tukasuubira ngenda kuza omwezi 18 ng'ate Electoral Commission yasuubira nti campaign zaali supposed okutandika nga 28 basaba ne bannyabo twandibadde twajja nadda. Obuyashaba ya kigombe okurwa mu yokwetombwita omulingo gw'ebendera yahindukire okuruga ha muntu wasinjire okuzaaryo gwabe ali wa kabiri. Tulina flag bearer atya era akalulu kaffe tulina kunoonyeza flag bearer wa kibiina kati gwe ne bw'obanga tewamuwagira si musango kubanga kya butonde okubaako ne gw'owagira naye oluvannyuma ebyo bwe biggwa mukomawo ng'abooluganda ab'omu nnyumba ne mutuula ne mukwata omuntu wammwe oba ne mukwata ekintu kyammwe ne mukiggusa kubanga at the end of the day olutabaalo muyina okuluwangula. Padde Kisembo owahirwe bendera y'ekigombe ayerekera enshonga 14 zaari kuza kutaho amaani ezirimu eby'obuhingi eby'enguuto eby'amagara amaizi amayonjo n'ebindi. Abalimi ninkimanya 99.something% abakusinga obwenyi bali nabwekyo kwezi okubanza kandi nga pulezidenti weihanga nk'oku nawe akutwara muna ensonga ey'obulimi omumaiso nimulowora mu programs sofa ezatera amaani muno nka PDM for Eka Model program. Ekigombe kya NRM kikahindura bendera bwanyuma y'akakiiko k'ebyobururu okwanga kuhandika Philip Mbabazi bari kugira ngu akaremwa kureeta barwa ya National Council for Higher Education erukuhamya ngu akashoma ahabwa amazina obutakwatagana n'ebyabire biri aha bihandiiko bye. Gashakanwa gaba Ambrose Katutu.